Jayden addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka embeera etiisiza ddala mu ddwaliro akatambi weekali maaso awo. Norbert Events ne leero asuze mabega wa Mitayimbwa oluvannyuma lw'okujja nga ajjonkera abantu omulwa Eddy Kenzo n'abalala nabyo ogenda kuba ng'oyongera obbitegeera mu maaso awo. Omuyimbi wa Yikibenda naye muyina ng'ate atendereza akatambi ogenda kuba ng'okeerabirako. Chosen Becky ne bba Professor Ssekaggya wamma babatutte kaguddeyo oluvannyuma lw'okwekwata family photoshoot obusungu abantu bo bungi nnyo nnyini ddala. Mugamba mutya, mwasiibye mutya bantu baye? Kasuubire nti muli bulungi. Lwasa naye yeewera nkolokoota eri omukyala fulufiga ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suviya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suviya News Extra. Nnyinga okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko bba mikwano. Suvi Airport Pickup badiyali mu Mpagire and Transport Service tukola byonna. Oyagala genda ku party, oyagala genda ku mikolo, oyagala genda ku beach, oyagala genda mu kyalo, oyagala kutambulako wano mu kibuga, oyagala kulya ku luvimbo, oyagala kunona ku kisaawe, oyagala kutwala ku kisaawe, byonna nze motoka mba nazo era ogwo omulimu ngukolerako ddala. Nkubira ku namba zange ez'essimu weeziya oba ssaawa mmeka neweegana amatumbi budde ga kiro, nze omulimu gwo ngukolera ddala. Munnange batiimu Eddy Kenzo abaasibisizza Norbert Events mbalina mu maaso awo ng'essanya eribaliko lya Bwoki wa Gonja. Ngenda kuba nga mbateerako obutambi maaso wano nammwe ate musobole okwerabirako. Wakute wachamu abantu abatyobodde abantu balina abako abantu balina abantu n'abantu abavuga mwenda mweddeko soyo yekka mweddeko. Nze kankubuulire ffenna nga batuliwe tuli mu nsi buli muntu alina omukisa gwe. Ekyokubiri waliwo abatusinga. Ekyokusatu waliwo Katonda gwe yatonda nga mugaga nga ne bw'onaakula tojja mutuuka. Ekyokuna tunulya famire gye wava bwe bafaanana ne bwe baakula ne bwe bali. Ekyokutaano nga ttira bw'oli. Ekyomukaaga bw'oba ng'oyagala emikwano yogera bulungi komera biweddeyo naye weddeko. Leero luweze lunaku lwakubiri nga Norbert Events asuzeyo mu kkomera kyokka ng'avuma abantu bano yabavumanga agamba nti ye alina ekibinja ekinene ekimuliko nti era ne waakola ki tewali asobola kumusiba. Kyokka zo ttiimu ezaasibisizza mukwano basanyufu bitya naye ndowooza ono omukyala Mama Janet alabika asanyukiddeko Eddy Kenzo ng'ate amawulire ag'ennaku agaliwo munnange ye Jayden waffe era nga wenjogerera ssaawa zino addusiddwa mu ddwaliro ageze n'afuna atya ataaka. Ndowooza oluvannyuma lw'abantu bano abamwogerera mbukeerwaza oba afa n'afa si abasoose era nga abaakulira ebigambo ebyo mwe mwali Tamale Mirundi Junior n'abantu abalala. Era wenjogerera ssaawa zino aliko okusijeni so twongere omumuteeka mu ssaala omukama oyo awonya abalala bambi naye agoola omukono gwe ogw'amaanyi amuwonye. Bambi bakubidde maama waawo munnange yanguwa tuli wano we bati naye bati Jayden obulwadde bweyongedde omukyala maama we kata azirikire ku ssimu. So awo wetuli munnange bwe tweyongerayo ewa Chosen Becky. Omanyi olunaku olw'ejjo yageze n'akola family photoshoot nga woolaba okuliko omwami Professor Ssekaggya, Chosen Becky n'abaana bonna. Kino nno munnange ekinyiizizza abantu abamu ate abantu abalala basanyuse. Abasanyuse bagambye nti dictator Amiri ojja kuyiga nti ojja kutegeera value y'omukyala naye gw'oliba ofunye olimuyisanga bulungi toliddangamu kumukuba migo n'agwerikwa. Ate abalala batiimu Amiri bagambye bannange twajjula ekisajja kino kirina akatijjo kyagala kyefuula ng'ekyagala abaana biki era ne wona amagala Airport Pickup era nga tutambuliza ddala abantu okubajja ku kisaawe n'okubatwala ku kisaawe. Tulina badriver abalungi ate nga tulina ne free wifi. So gwe wenna mukwano gwange okwewala abafere okugwa mu babbi kola kintu kimu kubira Suvi Airport Pickup ate osobole okutambula obulungi era n'ebintu byo osobole okubituusa ewammwe wamma nga tewali kibbiddwako. Tukubireko ku namba
namba z'essimu eziri awo WhatsApp n'okuba direct call tugenda kubanga ate ensonga ezo tuzikolerako ddala. Oba oyagala muzaddewo oba baanawo oba ssengaawo jjajjaawo akusurprising oyagala kusurprisingire ku kisaawe ebyo byonna mukwano wano Suvi Airport Pickup tubikolerako ddala. Mukwano okujjukiza weewala abafere kolagana na Suvi Airport Pickup. Ate nga bbeeyi yanseko buseko kati simanyi goyina atannaba ku bookinga Suvi Airport Pickup. Omukama bankubire tutambule bulungi. MC10 muyina mu maaso awo ng'ate alangira Spice Dana oluvannyuma lw'obutajja ku kivulu kyo. Manyi MC10 abadde alinawo ekivulu era abayimbi abamu bajja kati mu abo abajja yali asuubiramu ne Spice Dana teyajja. Oluvannyuma lwa MC10 balina akayimba ke baakola baakaddamu remix simanya gw'okutte gobba gw'okutte gobba akayimba ako munange baali bamaze okakola MC10 manyi kyakayina ebimulinnya ku mutwe n'atabuka n'ayogera ebisongovu eri Spice Dana. Spice Dana n'anyiiga akayimba n'akajjayo. Munange ndowooza Spice yanyiiga ebyaddala era MC10 muyina maaso wano ng'amulangidde mbu Spice Dana ayina ennugu ku MC10 ne weebuuza kati ku bano ani alina okubeera ku munne nga muyinako ennugu. Spice ennugu yaki gy'ogenda onteekako lwaki tewazze kunnyimbirako Spice Diana. Rita Dansolo yazze n'ayimba. Shakira najja n'ayimba. Shakira yavudde na New York. Yalinnye direct ennyonyi ne Rita Dansolo ne bajja ku kivulu kyange. Kati gwe Spice owa wali ku Salama Road wali wokka. Why are you don't coming to Power King to singing my peoples? Why Diana onyinako nnugu yaki nkukolere ki kale onsonyiwe nakunyiza ki nziremu nkuwe kolabo y'omwoyo gw'okukwabula gunninya togijjeeyo. Diana nziremu nkuwe kolabo ya gunninya. Diana empalana wajindaze nti kati weeri nze Diana sikulinaako mpalana. Nzanyira bayimbi bena badde saagala ku MC10 watu munange bwakakasiza omuyimbi Spice Dana nti amuyinako ennugu era atuse n'okumugamba nti oba oyagala kolabo ndala ejjangu tuddemu tugikole kasita oba nga togisiimuleyo ku YouTube niyo ku mitimbagano gyonna. Bannange byatandikiriza mpola kumbe Spice Dana ayinza okuba nga ye yasigalamu oba akantu ke. Munnange bwe tweyongerayo ewa Rwasa era ng'olunaku olwaliro alabikiddeko ddala bw'atyo ng'ali n'ekimyula ekinashigro. Ssebo nno omukazi bayinza okuwangaala munaye Fulufige mabegakawo yavayo n'ayogera ebigambo biyitirivu nnyo eri ku Rwasa nga waali omwenzi wayagadde abakazi abakadde abanaavubuka abaddugavu abakyabeero abayindi abakyotala abakibona. Fulufige nga yabyogera n'agamba ekisajja kyali kirina ssente ezaamusaala bingi byayogera. Munange Rwasa n'olunaku olwaliro alabikiddwako mu katambi nga yenna munyiikaavu bitya agambye Fulufige singa tonzigyako mu mwago ojjako makunzi okwogera ojja kakasa kiki lwaki Diana n'abatanzi muvuma buli mwezi nga tanziramu. Bannange PF Suma abulisa kikiniki bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna. Gweno omwami ali eyo ng'otawanyizwa ensonga z'omu kisenge oyagala kwongeza ku sayizi eŋŋamba eri sayizi eri ey'omu kisenge. Kubira kuba BF Suma bagenda kubanga ate bakujjanjaba obanga bakolako bulungi nnyo. Ate totya oyinza okuba nga toli mu Uganda delivery yonna mu nsi yonna gy'obeera oli oba oli Kata oba oli America oba oli luddawa bagenda kutuukako bulungi nnyo. Era oba ng'otawanyizibwa ensonga z'okufuka ng'ofuka omusulo ogulimu olusaayisayi owulira pain ey'amaanyi obeera ofukaafuka ng'otya n'okutambula engendo empanvu bakubireko. Oyagala kulabika bulungi oyagala kugeja oyagala kweruka oyagala kuddugala oyagala kukola liiso linnyo lubuto kiki ky'oyagala okukola kutu bakubireko byonna bagenda kubanga wamma babikolerako ddala. Munange sigenda kulwisa era nga nkuziza ew'omuyimbi Waikibena muyina maaso wano ng'atendereza security y'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mbu bali abantu mukwano bakamwe nti akubako eriiso limu n'owulira nga byonna ebyende by'omu lubuto bikankana bw'atolaba batunudde we batyo nga bali mu campaign naye kati teeberezaamu mbu singa baba tebali mu campaign olwo babeera batya. Kale ngenda kubanga mukulekerako mu maaso awo. That man has mwana biralamu nkugambye gaya akufuna butonezebwa tunokankana bukomando wenyini buli obumalayo
the guy looks at you no kankana tebasaaga ogezaako kati no awo no president ngali mu campaign jukira mu campaign mulimu okulaga nti oli muntu mulamu toina tabu abantu obagala ye security ejakuletera gyolabako kati kwa mwaka akafananyi nga tali mu campaign ngali mu kulembeza ze mu kitundu just ali mu mirimu gye aze kugulawo simaya kizimbe simaya biki abeera atya bamukuuma batya bro don't play power kintu kye bayita obuyinza kintu kirala nnyo maani omuntu yandibaddeko ko mu buyinza alo angambi mbugezo kwateko mu nsawo ng'oli kumpi nawo baba balowooza jjayo mundu wali buli musajja SFC buli motoka ye bwetuuka bakubuuza Benda, do you have a gun? Lumunu agena nensaaga ko batwaliwa oba butalijja nemugamba njirina nete muli mu masasi nangamba come out of the car nemugamba no mbadde nsaaga bring it here nemugamba afande mbadde nsaaga kuna mcheza naye gero Swahili awo sabitegeera ne batuleka ne tugenda ne manager nanga Benda mwalekera usagira mu bine ebintu naye mwana emboozi yo erindi ekyo kifo kina amaanyi mangi nnyo ife twagala nnyo sinika amanyi naye bwe nava butalejja wona wala twali tugenze nga tuyimba ntuka obutungi ne yanjula musebe nti abasebo ne bannyabo amanya ne dobozi wa Ikibenda mbadde nze wano kuyimba go wa Ikibenda kale jako enkofiira jamu jaketi babula kutujjako ngato no mala no ingira no kola kino yimba so nze ko president nendo zangabo manyi bo meeting am state house oba meeting nga bakakasiza. Hello badiyale mugamba mtya Suvi Airport Pickups and Transport Service wano mujje baleko kansubire nti muli bulungi badiyale. So Suvi Airport Pickups and Transport Service nzize okubanjulira akapya munaye luli twali tukolanga tutwala butwazi bantu ababeera bagenda ebweru nga tubakomya ku kisaawe then okubajja ku kisaawe abo ababeera bava ebweru nga tubatwala mu bitundu byabwe yonna gye babeera balaga oba mu kibuga oba mu byalo kisinziira wonna bwe mbeera muteeseza. Kati badiyali twayongeddemuko n'ebirungo twayongeddemuko ebirungo oyagala genda ku beach oyagala genda ku pate mukolo kigweyagala okugendako gwekola kintu kimu booking Suvi Airport Pickups and Transport Service tugenda kubanga ate tubimalanga tulina abadriver abalungi gwe toti oba otusesa mbeka ku kisaawe oba mwenda oba 8 gwa kiro oba mmeka gwe kikwatayo kasita onkubira ate badiyali nyongero bajukiza nti ze siseera beeyi ebeera yanseko buseko ekikulu kuteesa n'osobola ate okwewala abafere. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.